bannayuganda basatu betwakazuula abafudde olunaku lwa leero. Abajambula bano oba ba suicide bomber basatu be basobodde okufiira mu bikolwa ebyokutulisa bbomu olwaleero. Nakati we twogerera tulina abantu 33 bafunye ebisago. Bataano mu bo balina ebisago by'amaanyi era tebasobola kwogera mu kiseera kino, naye nga tweyongera okubasabira. Ebikolwa bino ebyokutulisa bbomu oba obulumbaganyi bwa bbomu obwabaddewo obw'okwetulisa obw'okwetulisizaako bbomu bwabaddewo ku nkya ya leero ku ssaawa 4:03 eyazzeeko yagoberedde mu ddakiika 3 netulisibwa ku ssaawa 4:06. Bbomu eyasoose okutulisibwa yabadde ku CPS wano e Kampala ku ssaawa 4:03 era ebifaananyi bye twafunye mu mangu ago ebyavudde mu CCTV byabadde biraga omwami yabadde ayambadde jaketi ng'asitudde ne bbaaga ey'oku mugongo gye bayita backpack, era ono yabadde asemberera checkpoint ka CPS n'asobola okwetulisaako bbomu gye yabadde asitudde eyasobodde okumuttirawo, kubanga olaba ebitundutundu ekiwanga n'ebigere nga bisaasaanye mu kitundu. Amaanyi ga bbomu gasobodde okukosa abantu ababadde wakati wa checkpoint ne ofisi yaffe eya counter eya CPS. Abantu 17 be basoose okulumizibwa ababadde wakati awo, naye abantu 2 be basobodde okufa olwa bbomu eyatulisibwa ku CPS. Bbomu ey'okubiri ebifaananyi tugenda biraga nti bano abatujju babadde ku pikipiki za mirundi 2 era nga beefuula ng'aba bodaboda, era olwatuuse ku kizimbe ekya Raja Chambers ne ku Jubilee Insurance ku IPS nabo ne batulisa bbomu ze babadde bambadde wali ku Parliamentary Avenue. Bbomu zino zabatiddewo, abatujju bano bafiiriddewo, naye nga omulambo gw'omuntu owokusatu, omuntu omu omulala yafiiriddewo ku bulumbaganyi obubadde ku Parliamentary Avenue. Nakati tukyeyongera okwetegereza bbomu kikaaki n'obulumbaganyi engeri gye bwakoleddwamu, naye twagala okutegeeza bannayuganda nti wano wetwogerera bannayuganda 3 be baakafa, abatujju 3 ababadde mabega w'ekikolwa kino abeetulisizzaako bbomu 3 bafudde, bannayuganda abalala 33 bafunye ebisago, 5 mu bo ebisago bino by'amaanyi era bali mu kitundu, bali mu ddwaliro eddene obw'ekkulu ery'e Mulago. Twagala okusaasira abo abafiiridde abantu baabwe, ate ne twongera okuteeka abo abafunye ebisago maaso ga Mukama basobole okudda engulu obulungi. Obulumbaganyi buno buli ku bannayuganda era buzze oluvannyuma lw'ennaku 22 oluvannyuma omuvubuka eyeetulisa ku bbaasi ya Swift Safaris. So kino kiraga nti abajambula bano abalina akakwate ku ADF bakyalina obwagazi obw'okutuusa obulabe obw'amaanyi ku bannayuganda. Twakyogerako emabegako eri ne tutegeeza bannayuganda nti buno obulabe buliku buli ffenna, era bagezaako okulaba enguudo okuli abantu abatambula abangi wakati wa CPS awo abantu batambulirawo bangi, waliwo businesses ez'amaanyi.
so kino kikulaga ekigendererwa ekyabalabe bano abatujju. Ate si bwe bulabe obuli awo bw'osobola okusaanyaawo amangu, kubanga ebintu bye bakozesa bye bintu bye tutunda bulijjo mu butale. Ebisumaali, amasasi ag'eggaali, shrapnels ebikozesebwa mu scrap, balina chemicals, balina battery, amasimu, bino byonna bye bakozesa mu kuzimba bbomu zino ze bambala mu jaketi oluusi ne zibatwalira mu back. So n'olw'ensonga eyo abasuubuzi tubakubiriza nti kino ekintu kitutwaliramu ffenna, tubeere nga twetegereza ate tubeere n'eriiso jjogi mu kutambuza emirimu gyaffe nga Bannayuganda. Ekikolwa kino tukivumirira newankubadde bano abajambula basobodde okwetulisaako bbomu ne bafa. Tulina essuubi ddene nti akabondo kano kakyalinayo ba suicide bombers abalala, kuba kati bano babadde basatu. Jjukira nti oli ow'oku bbaasi yali wakuna, mujjukira Nsubuga Hamid yali agenze pade wakutaano ate nga bavubuka. So buno obulabe bukyaliwo era mu bwangu ddala oluvannyuma lw'okuggalawo amakubo, obubondo obuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga bwasobodde okulondoola omuvubuka omu mu bwangu ddala era ne basobola okumugobaganya. Omuvubuka ono erinnya lye tumanyi lye lya Moze, eyabadde agenda okutulisa bbomu ey'okuna, jacket suicide bomb ow'okuna. Yadde agezaako okutuddukako ne tumulondoola mu bitundu by'e Bwaise gye twamukubidde essasi eryamunafuyiza ne tumukwata era ne tusobola okudduka mpaka mu maka ge agali e Nansana Katooke wano mu Wamala Ward and Parish, gye twazudde jacket endala ne bye bakozesa okuzimba bbomu zino. Awo kwe tugenda okuzimbira okweyongerayo okunoonya bannaabwe, naye newankubadde nti obubondo obuziyiza ebikola eby'obutujju bukoze kinene nnyo, obulumbaganyi buno obwaleero bulaga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tulemesa ebikolwa bino eby'obutujju mu ggwanga lyaffe Uganda. Emabegako awo twabalagako nti twasobola okukwata abalina akakwate n'ebikolwa eby'obutujju muno mu ggwanga. Tusobodde okuziyiza bbomu eziwerako mu ggwanga mu kiseera kino, n'okulondoola abavubuka abadde beenyigidde mu bikolwa eby'okuzimba, okupanga n'okuzimba bbomu zino ze bajingirira ewaka. Wano wetwogerera obulumbaganyi bwa bbomu naddala obuviira ku batujju abambala suicide jackets ne beetulisaako bukyaliwo, tebusobola kuvaawo mu lunaku lumu. So kino kiba kitegeeza nti tulina okukwatira wamu, tulina okubeera obumu nga Bannayuganda, ne tubeera nga twetegereza buli mbeera gye tutambuliramu, gye tukoleramu. Era mu kiseera kino twagala okweyongera okubategeeza nti tugenda kugezaako nga bwe tusobola okulaba nga tulondoola abatujju bano bonna, n'abo bonna abalina enkolagana wamu naawe nabo, okulaga nga tulwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju. Are you all my personal dreams?